Okello Christopher awakanyizza omumuteeka Kalabba bye ngenda okubeera nga nkutuusaako munnange ate tusooke tubiyiteeyitemuko so nga ate Dr. Jose Chameleone muganda wange akyekuze wali munnange ate e Tanzania omusajja abadde musanyufu nnyo munnange ate ne banne wali munnange ate e Tanzania so nga ate Pallaso naye munnange ate abadde mukakasa Bampitajaminati wabula kansuke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Okello awadde kkooti munnange ate ensonga 3 nga awakanya munnange ate omuwanika Kalabba. Ensonga esooka agambye nti nno mbu omulamuzi munnange ate Alice Komuhangi yalemwa okwekenneenya munnange ate obujulizi bwe. Ensonga ey'okubiri nti omulamuzi yalemwa okutegeera nti nno Okello alina munnange ate obuzibu ku mutwe. Ensonga ey'okulala nti omulamuzi yamuwa munnange ate ekibonerezo ekikakali eky'okumuteeka munnange ate ku Kalabba. Byebyo nno ebikyagenda mu maaso ebikwata munnange ate ku Okello Christopher wali munnange ate mu kkomera gy'ali esayidi eyo. So obutambi obw'enjawulo nga bw'ogezaako munnange ate okulaba bikyakutte nnyo munnange ate akati. Omukulu Okello akyakutte munnange ate akati wali munnange ate ku social media era nga akyayogeza munnange ate abantu obwama. So nga nkwongeddeyoko Dr. Jose Chameleone munnange ate wali e Tanzania kyatambwidde ddala munnange ate bulungi nnyo. Era nga Pate yagoyinze munnange ate Okello yabadde n'abamu munnange ate ku mikwano gye. Yabadde n'abamu ku mikwano gye munnange ate wali mu Tanzania. Yabadde api nnyo era nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi ako ke mbadde ndaba akabadde kakutteyo munnange ate ku Instagram kw'ossa ate ne TikTok Dr. Jose Chameleone. Wabula akatambi ke nkutte ak'okulala ke k'omuyimbi Pallaso. Pallaso abadde n'obubaka munnange ate obw'enjawulo mu ddoboozi lino. You need to wake up and face your fears. You need to stomp your feet on the ground and make the devil say, what the hell? Yeah. Nigga just woke up. Wake up and try. Never fail to try. If you fail today, wake up tomorrow and try again. If you fail tomorrow, wake up the next day and try again. And if you keep failing, it means you're trying at something. Wake up again and again and again and keep it pushing, nigga, because you can do it. Because ain't nobody ever did it without moving their feet. Ain't nobody ever did it without trying. So try as hard as you can. Eri omuyimbi munnange ate Pallaso bw'atyo bw'abadde akakasa mu katambi kano. Ky'olina okukola obutasubwa munnange ate update yonna nga ku Pallaso olina okubeera ng'osubscribinga ebisigadde byonna biturekere kasita obeera ng'osubscribinze.